Gonzaga Kabuyenga ye ssentebe w'ekyalo Lugala ne Godfrey Settuba be bawonye okugajambula abatuuze b'e Nansana oluvannyuma lw'okwagala okweddiza ekibanja ky'omugenzi Eriya Saafi Ttente nga bagamba nti yakibaguza abatuuze kye bawakanyizza. Bakanyiriza ddala Ttente tatunda kali ali musajja muganiriza nnyo banja yatukula kujoka sipati bicha satu tulaba Ttente yatukula mu wulu nawasizaamu omukyala azaala bano tulaba atusa okupakunyizisaawo nga tulaba naye tetulabangako na muntu yenna alamusa. Bino okubaawo kiddiridde minisita omubeezi ow'ebyettaka Aida Nantaba okusindika ASP Godfrey Kusiimwa okujja okufuna ekituufu ku bwannannyini ku kibanja kino. Sizze wano okugamba nti gundi bukusinze gwe gundi mutuufu gundi si mutuufu. Ogwange gwaki gwakunoonyereza era okunoonyeza kwaffe tukufunanga tukola statements. Ababiri bano balagiddwa okulambuza omukungu ono ensalosalo z'ekibanja kye bagamba nti baagula kyokka nga tebamanyi watuufu we bayita ekinyiizizza abatuuze ne babatabukira. Yaleta mateeka yatuyamba ani yakuguza gwe ani yalikuguza ekibanja ekikaayanirwa kyasikirwa John Semwogerere nga mutabani w'omugenzi ategeezezza nti ekitawe yafa nga tamubuulidde nti alina gwe yaguza n'asaba minisita Nantaba ajja abataase ku bafere abagufudde omulimu okubba ettaka. Sibamanyira sinakibamanyiko okuba nekitangeeze namulabirira nga talina kyayagala agamba. Ye Kusiimwa asabye abatuuze okuba abakkakkamu ng'ensonga eno bwekulwako. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino okulwabukedde TV.